kimusiiwa just twagala kuwa abantu bubaka especially abo abalema okuyimba nga tebategeera bulungi nga baveeyo ebukunja kunja eyo tewali alina busungu just like olaba anti kati when you talk one of our people in journalism yes abamawulire bangi Roni lwaki kamera yo gijjeko nga ntuuse lwaki BBS tenkwata toleta mpalana wajjajja Ssaabataasa abasamize tetuwalana tekako kamera onkwate bwe tuba tulina empalana zaffe eri ebweru we tutuuka bano ewajjajja tekako kamera onkwate ng'abalala obwedde obakwate tekako muwe kamera mutwalire eyo abalala bonna bankwata gwe ssebo onoomi onooma ki tono muwe kamera manager Kayemba gimuwe kwata onkwate nkwata ogambye eyiye weddeko omuliro toleta mpalana wajjajja waliwo ebivubuka ebyalema okuba tibifokasinga ku career zaabwe myaka 5 bikyali bya upcoming artist osanze omusajja ali ku mulimo gwe omugamba akukwata ebyampaka what happened nze nsoka kwetondera senkulu kasiko mutaasa lwaki sandyagadde ekifaananyi ekyokulabikira mu lujalwe ku mukolo ng'atongoza omwana we omanyi omukulu oyo alina abaana ba training bamala oba traininga n'abakwasa obuyinza so twabadde ku mukolo ogumanyikiddwa ng'ogwa mwami muwonge nga bamuwa obwajjajja naye ng'obwajjajja abumuwa yesenkulu kasiko mutaasa ng'abumukwasa officiale mu bufunze ng'amuwa olubiro olulwe okutandika okujjanjaba abantu abalwadde so yatuinvitinga nga munnamawulire and I was meant to be there because he is my good person ambeererawo mu mbeera emu oba endala ntwala omukisa guno osooka omwetondera ekifaananyi ekyabaddewo yabaddewo for starters yabadde munda ne nawulira akasajja kali ku muzindaalo kali kwataakinga nalabye agamba bwolwaki gwe wa BBS bwenzize nojjako kamera naawe osindiko n'aweereza omuvubuka aleeta essimu omukwata ekisooka nabadde ntudde ati mu kuwumulamu omulenzi ne bamuyita si buli omu bw'ajja mu kamera yange kamera yange tekwata balalu ate ati kankubuulire kamera yange tekwata balalu olwani omanyi kyewakoze ensobi gye wakoze buli lwoliraana omuntu nga yeebakako n'omulalu tiwali muntu yeebaka na mulalu nga si mulalu ekyo kivuka kyebaka n'omulalu ekyo kikimanyi mbiwulira mumbu nange tubiraba nze namusangako eseguko oyo shibo okitegedde shiba mulalu enaku zino yawunga yavaako namusangako eseguko omuntu wakozeseza omulalu mu kamera for fame manya nti asobola okukola ekintu kyonna ekyobusiri okusigala nga training because there is this TikTok trend. I'm sorry to say this. Yes. Nze nabadde sirimenti kwogera nga bino ku ssaawa eno bwayi papa yazze n'atutabaganya nimanya nti biwedde nze safunye mukisa gukwata muzindaalo kwogera eri bantu okitegeera naye ye yafunye omukisa ate n'agalawo okumpisa bubi okwonona erinnya lyange n'okwonona erinnya lya kampani omanyi kyozanyiramu you can't fight media tosobola kulwana telefoni bw'okwata ku nze oba okwate ku burandi oyinza okuba tokutte ku brand ya Ronnie Genius but I'm under the big company in town. Leka malirize leka nkunyonyole nga bwe byabadde oba oyagala mbikuwa obinyonyi nedda ati just nonya reaction yo like ekyabaddewo nga gwe walowoozezaki mukisa kwata muzindaalo abamawulire bangi Ronnie lwaki kamera yo gijjeko nga ntuuse lwaki BBS tenkwata toleta mpalana wajjajja Ssaabataasa abasamize tetuwalana tekako kamera onkwate bwe tuba tulina empalana zaffe eri ebweru we tutuuka bano ewajjajja tekako kamera onkwate ng'abalala obwedde obakwate tekako muwe kamera mutwalire eyo abalala bonna bankwata gwe ssebo onoomi onooma ki tono muwe kamera manager Kayemba gimuwe kwata onkwate nkwata ogambye eyiye weddeko omuliro toleta mpalana wajjajja ne bwe tuba tuweewalana lwakawala we tutuuka ewajjajja empalana zikomawa oyo omulenzi erinnya ly'essagala liisa mukama omukunja atapama teri muntu asobola yimba ng'alina linnya eryo mbulire omuntu ayala ayimbye simanyi nnyimba ze jalabeera Frank mbulire omuntu ayala ayimbye
era kasita bamulangira abasinga bamanyi owa beat yajja obadde okimanyi so njagala kuwa obubaka buno muganda wange nti okuyimba ebyo byokola mbisobola actually noyimba na bulungi okusinga bwayimba tayibuuza emirundi gyotasobola kubala okuyimba n'okwata omuzindaalo nsobola okuyimba ninkubisaamu emirundi gy'oyimba okitegeera ate kyolina okumanya am a journalist by professional bwenzija ku siini sikwata buli kintu buli kasasira abeeraawo mbeera selective ntambulira ku script yange olunaku olwejjo lwe wantaakini teyabaddemu kukwata mulalu okitegeera tegeza abalalu babadde balina okubeera kati nzanya ntya ku terefayina omuntu omulalu bwati but to me musajja gwe you know like bw'oyagala nnyo okubeera nti obutaala because that guy has failed to deliver oyo musajja alemereddwa okuyimba because ayagadde nnyo okubeera mu ntale zitayamba okitegedde a person that you've attacked omanyi bulungi wamukulu oli kibbi oli kiyayo kinanfuusi omusajja mwakola naye bizinensi omusajja n'akulekera n'obusente bwe omusajja omusanze ku mukolo n'omuntu gwe yakuwase totandise kumulabisa I think mukunjayo past this age tokyali mwana toli muvubuka olina omwana alina emyaka nga 12 agenda nakola P7 oli musajja mukulu act your age okitegedde olina kubanga olowooza nga basajja naye kati oli awo yagala kutrainingamu wiki okutte muno mutadde ku kali kakutuko musimanyaka energy biki nabadde cool ne bafani ne bagamba emabega wange naye oyaze kuyimba oyaze kuyomba ekisooka eyo moment mbadde sikutte eddoboozi lyo eddoboozi lyo yabadde si kamera yange eddoboozi lyo badde olirina gwe nga gwe era ng'ekyakuyisizza kuyimbira abantu basenkulu kamera yange teyabadde eddoboozi lyo ate badde tozeyimbira nze okukwata kibadde tokigwana olina okukola ennyo okumakinga sure nti nkukwata ne kamera ekwata abaana aba like people should start bathing before appearing now cameras if you don't bathe you shall not even tetusobola kuteeka mu kamera yaffe nga tonaaba when it comes to ntalo osobola ojja kusobola okuyimba tasobola but when it comes to music tojja kusobola zero because me I'm a journalist at the same time I'm an artist omulimu ogwo gw'otambulirako mbw'oyimba toli muyimbi kuba nsobola okukubisaamu emirundi gye njagala okitegeera omulimu ogwenkola tolina kundagira kyakukola never attack our engineers because you are attacking with a big brand I'm under big company with big councils nsobola okukusiba nsobola okukola kyonna kyempulira njagala kuba bw'oba otaakinze nze nyina abantu wala tosobola kulwana n'ebyonekitegeera nagenze ng'omukozi entalo waizo jasobola actually nze njagala kwebaza ajasobola basiru banne kubanga oyo entalo gyayagala byebyo ne bibeerawo kati tukomye wano leero okumuwanga ayagala omwogereko ojja kwatakinge ekirakube ovukizoke ekirakube yafunye ekyayagala ekikankuwa ekyoyagala funa obusajja bwo ajje lindeko mukole kyemwagala but nze ngenda kuyimira ku kigambo kyange music tolisobola n'okuba tasobola I dare him to beat one of us tomorrow or any other day I dare him to beat one of us or today or tomorrow or the other day or to beat you wali enjogera egamba nti omuntu atalina makulu temukola ki oyo njagala kwetondera Halima n'amakula byonna ebyaliwo emabegako bagenda ne bakusiiga erinnya ebbi mbu waloga n'ologa byonna n'ologa nga bwe byatambula nsaba kukwetondera musajja oyo mulungi mu stand ate sisuubira mu stand zisobola omuyisaawo ekyamazima eyo yali make-up era eyo make-up yajesingira masanafu bokirira nga lugalaawo mu kawonvu n'okyama waliwo akabira n'akasakasaka make-up we yali ne make-up artist omukwata ne mukuwa twala omukisa bano okwetondera Halima n'amakula gamba bannayuganda omukulu oyo mulungi mu stand yasuubira nti omuzannyo gwa stand guyisobola omuyisaawo bro kino kyowulira oyagala nenze ebingi byemmanyi byenkumanyiiko
nebyensobola okukwabya. Omusajja oyo Mukunja Atasera yagenda mu Kasaka n'akwata ebigundigundi n'abiteekamu n'agamba nti bamusindikidde eddogo. In fact waliwo biri ebintu byabitambula n'agamba nti Maama Alima nga ayagala abantu bamuwe sympathy. Omusajja oyo abadde akukuta n'abantu ba NRM ng'agenda mu maaso n'okuba nti afuna ssente mu NRM n'ajja nepapatikira ku bantu ba struggle era omulaba entalo ezabeerawo okumanya nga ekyo kisajja kiri kyankwe kyava ne mu palasi yakiwa oluyimba nekibeera kiisa Bannayuganda baba balaba. Musajja gwe Mukunja Atasera tugamba ebigambo bino. Broni yangambye nti okukwata yali badde ayagala naye obuzibu yafunye mbutonaaba nga kamera yo jajiddugaza. So yigo kunaaba n'ekirala batugambye nti olina mental problem. Obuzibu wa mental problem munene nnyo era tujja kusaba pulezidenti w'abayimbi Edrisa Kenzo Musuuza asobole okuba nti akuteeka ku budget ya rehabilitation because oli omwala omulala bamuyitaani ayambako ali mu federation omwala oli yes atuyambeko atwalira abantu abali mu rehabilitation because abantu tetujja basobola abantu batusangayo gye tukolera ne batandika otukuba amayinja abantu tusangayo batandise n'okukwata bakazi baffe mpulira nti oyo omwami oyo ainako nebimusumbuwa nti waliwo omwala gwe yali ayagala okusobyako n'amaanyi wabiwulidde omwana omwana yabadde ku TikTok ng'atambula n'agamba nti oyo Mukunja yalagezaako okukwata mwana. Tulina ebintu ebyamakulu okwogerako yo tumuveeko tugende. Balamya akoze kiti actually ngagamba bamu advisings bademu bakole DNA ndala nga bagikolera international South Africa ne UK oba mu America. So okulaba the same thing happening itabade mu Uganda. Anti kati nze sobola kugamba nti tusalaba okulaba same thing. Naye there is a possibility okuba nti because DNA samples amirundi ebiri oba esatu ezisobola kuba nti ziwaba okitegeereza zonna ne ziwaba but of course nga ebintu bya wano bwebiri ebintu bya wano Bannayuganda tetubikkirizaamu. Bannayuganda tulina mindset egamba nti bwe bakukolera examples in Uganda because we have a corrupt system. We have a corrupt system from each and every department. Department yawo ne corrupt. Ensonga lwaki ebyo ebintu abantu bagenda maaso n'okuba nti babisambajja especially abaana ne Bannayuganda because tebakkiririza mu byaffe wano nti omuntu asobola okugulirira results nezivaayo mu mbeera nga gye ziri. But of course results okuvaayo nga bwe ziri era baana bonna abo 21 ne bavaayo nga babawanze. So nze to me ndi omu ku abo abakkiriza opinion ya General Moz yagambye nti they should take another step okuba nti bagoyinga either South Africa oba London bakole gundi samples ate bwe baba bakola process eno aba famire n'abantu abalina interest zaabwe balina okutandika okukola ku investigations the people that have been talking to how have been emitendera gyonna gye babadde bayitamu okukola gundi process because wayinza okubeerawo possibilities ez'abantu bano okuinterferinga ne further investigations over samples of the DNA in their own favors because kino ekintu kiri because kino ekintu kiyinza okuba nga kijja kubeera political and of course political in family oshegedde not mu ggwanga but family politics nga waliwo abamuzanya ojja kwesanga nga baganda ba Kafeero baganda be mu mama I think si mu mama mugera n'abasigadde okuba si mutaata mpulira they complain nti bamwenda bbali okitegeera bayinza okubanga badrivinga narrative yaabwe okusobolera okwongera okwezibika n'okunyaga ku bintu ebyasigalawo ebitonotono because temmanyi ebiyogagga ebingi tebikyaliwo. Ron, what if bakola DNA ne obweru ne basanga abantu bebawanze baganda baabwe ngamba what if eyo heartbreak yabaddewo ku luno bagenda holding abantandikira wali because me I got a chance to do with Nende and Mugerwa. I think Nende bonga bosi wa mativu naye I just play this government to satisfy them. Of which Ntinenda agamba waliwo abamukubira ne bamuwa miliyoni 3 ativemu nenge namba bweri private ekisooka nende nze nandisabye bagende mu company ene namba because ebyakati bya .com namba no ya private oba Airtel oba MTN machine can show it nti kituufu ekirala
Erwalero bakoze meeting ne General Sejusa Sako Bad Black n'abalala bagamba nti DNA bajongereyo nga batema empenda tugitandikirewa. Why? They are not satisfied okuba nti Martin teyagiddeko. Waliwo n'omwana omulala gwe baleetanga muto nga muto omwana ow'obuwala gwe baleetanga muto nende gwe yayogedde nga mwana wa Kafeero nga Kafeero yamuzaala mu mukazi wa myaka 15 bamuleeta ewaka n'akulirawo bagamba oyo omwana wa Kafeero ate teyagidde ku DNA. Okitegedde ekisookera ddala DNA okugitwala ebweru era it's not a solution. Why? DNA bakagikola emirundi ena basooka ne bagikola ne bajanga bana ne bagitwala mu MBN oba ye MBN. Yes, ne bagamba kigambibwa mbu ery'eddwaliro lya Janet mbu ya Janet era ne bajanga bali bameka bana bagitutte waneeno nga gavumenti eri involved era bakomyewo nga bameka mbu kigambibwa mbu baadde bakikola mbu yadde order from above amanya agalabika ogwasooka bagalabika oguddako tebagala kuswaza dwaliro liri of which bo we don't know according to their words tetumanyi kye basinga kukola ki kwagala naye si gwe gusoose nga bakola DNA South Africa bagitwalayo gye yasookera eyo MBN bwe yakola gundi yasooka results neziforwarding eri nezikomawo era nga bali bameka at the same time they are complaining mbu South Africa bazisaba Kenya bazisaba ne Uganda ddala bazisaba. Let me tell you one thing, DNA tebamulimba, DNA tebamukyupula, DNA n'ogwokola ki because bw'obeera musawo n'ozuula DNA n'ogikyupula oli alina right ogenda awalala bw'anaaleeta omulala nga gwe tebifaanagana kitegeeza erinnya lyo liba likola ki lifa kakati teri asobola kufulumya DNA nga zakikyupuli tewali niyo I'm telling you the truth. Abo abaana balina okubanga bana balibeera bana emirundi n'emirundi nende ekimunyiriza ddala okubanga swazi era nakirabye ku I don't know obutakkaanya bwonna wakati wa Swazi n'ennende kati nandisabye ennende ne Swazi actually nze nandisabye Swazi akubire tata w'omuto nnende balabe engeri bino bibivaayo because the problem is between Swazi and who? Nende is fighting for Swazi obutabeera mu family anyway Kafeero mu insulting kubanga katolaba buli bwe mu exposing ebintu byamu abantu balabanga abantu abatali yali omusika nena yate yagidde bagenda kufuna omusika omulala omusika bamulonze Simon Peter what red waliyo gwe bagize waliyo gwe basondedde sente oyo Bruno ke yamusondedde miliyoni 2. Congratulations muhanguzi yafunye poloti Mbarara n'afuna ne miliyoni 2. Thank you Bruno ke okuba n'omutima omulungi ogwo but nze ndaba yo guy bwe mulaba awo ndaba Kafeero anti nange kyekisingayo okuneewo okwogera ebigambo bye mu kuyimba engeri byawo nakulinga dawunindo bina bya Kafeero used to not speak louder ebigambo butono nnyo nalabye posters omwana we jinzo gena kugenda efaana na simu Uganda but how do you see muwanguzi to me anti bano Abaganda bagamba nti waliwo eddagala omukyala lyanaaba olubobbo olubobbo si ddagala tebalinaaba shidaite eri olubobbo nati sibimanyi olubobbo ke kantu akali munda mu kibbo entuuzo olaba ekibbo bw'okikwata n'okituuza akakatula ku ttaka ng'olubobbo kakati omusajja omukazi bw'aba lubuto n'alukutega omusajja n'olubuuka olubuto omwana gw'alina mu lubuto afaanana gwe soko twe just katono nyo ku traditional gundi y'abanyankole ya DNA olubobbo I can't translate in Runyankole embajeta chimbajeta estamiro ten estamiro chibo I don't know wali ete nawo yambo bakuba animal ku mutwe mwana bwafa I had mbu okwata omunsuti gw'omusajja omukazi n'akuleetera omwana n'okwata omunsuti gw'omusajja n'okumukuba mu fwesi bwafa abasuuwo bwalama abawu andi bituufu there is one of my friend yakikola
yakwata omukira gwe nagukuwa omwana muto simutemo ekikwata gamba animal waliwo ne muganda wange ku social media aganda naye akirisikinga that is one of the biggest culture test entuufu okudiscovering omwana wo. I advise you guys oli muwala bagamba omwana wo batolina sente za DNA mitwala ataano kwata gumumusituwo gumukube mu face gumuteera mutwe wamala kugumuteera mutwe yaba liyo wawe tarafe yaba tari wawe naza kufa bagende bazike kintu yaba tari uwo bajja kuteera kuzika bazike kintu because nalabye post ya Andrew Chamagiro ze mu following anyo ngagamba it's better nogenda no testing omwana oba n'olama n'ogamba ati mugezangako ne mukola DNA bibano bibana bange walukaga test nafunamu babiri and found two research took two MBN and he found him so like he found no one ngabona sibabe abitex yatwalayo naye nasanga ngabona sibabe obukyala bw'ennaku zino bugenda ne bwegaba mu bbaara ne babufumita ekiro ne kajja ne kasula naawe ne kagenda ne kameasuringa mube ne base nabo mu mwezi gumana ina sente naye noni bali na kintu kyenjagala okusooka planning tukole just edakika 5 ez'okutya abakazi because ekitonde ekikazi kyo kyetaaga otule wansi osooke weeraliikire mugenda kwiba ku sokoti abakazi because tusobola kungamba nti oleetedde omusajja ngu maisi ye taata we nogamba ono omwana wo okitegeera waliwo omusajja ewaffe obutono okumukazi kyasobola okukola emizigo ena omugaga yamufunirayo emizigo gumu ng'alina omwana owulira omwana yabeera alwala ebirogorogo emyaka 3 omusajja ng'amuteerako emitwalo 7 buli mwezi owulira renti tasasula bwakaaba sente naye ng'omwana gwe balabirira siwuwe mpaka omwana bwe yamuba namugaa kudya nenda zanga omwana siwuwe namugamba sibame ebibyo n'omwana wo yerababirire muntu nga siwuwe kati wemwera advice nga amukuba omusolo mu katwe abakazi mwetereza bugenza okukyonako olwaleero roni nga National Media Group kibinyo nga bagigadde okusinziira ku oda z'omukulu zeyakola ku CDF General Kainerugaba Muhoozi mutabani wa President yagamba bagenda agigala era kyo kyatuukiridde bagigadde bagigana mabina jagali munsi atonda wange ku mabina g'abakadde abakazi abakadde babukula nikatoweza omuzino oyo ndikuba nabakuba otestinga mukuba mukulukulu bagigadde NTV, Spark TV, Daily Monitor KFM, DMFM. Basje ku air, basje ku diversion. What's the problem of in fact, yeah. Because wano Miriam Matembe yabuze tebamanyi waliyo omukyala bamuyita Birete abadde voko baba tadde abo Birete ne Musime babadde babakutte kati uyanga ne babatadde like what's going on tugambe nti we are under surge like that tuli mu bufuzi kati buli obwalagirwa buli obwedda nali nkola nawe interview last time twali ku bbaala emu ne nkugamba nti the rise of Mhozi will change so many things. In fact, once you work hard, bobanga oli mutiitiizi, bobanga tosobola kusirika, bobanga tofumitiza mu byoyogera, especially kwebyo abali mu bufuzi, the only solution is like getting an asylum. Oba ogende ku kyeyo okole, because tuli mu military rule. Military rule tesobola kuwa press freedom. That's why omukulu yabadde atutinga yagambye I don't believe in press freedom. Okitegeera. So one thing we should understand nti media nation media ebadde gezaako nnyo okuba nti pushing certain agendas, and I think with investigations that have been carried out kigambibwa mbu omukyala amanyikiddwa nga Su abadde omukyalo one of the board of what governors oba abarandinga company eyo mbu yabadde ne mission ogezaako kuba nti batabangula peace mu Uganda, and when oba nti obadde ogezaako kuba nti otunuulira mu reporting eya NTV during election nti batuka ekiseera nti waliwo gwe baali ba minutes ennyingi
ne ebifaananyi ne minutes meka 2 naye ng'ekyo bakigamba nti baabagaana okugenda okukavaringa kiki ebintu bya muzeeyi. So in Uganda saagala otunuulire ziri media houses ze baagaddewo because ezo media houses ziraba za mikwano gyabwe za bakoliki baabwe za bantu baabwe abamanyikiddwa. Kati gwe saasira gwakola akantu otalina muganda wo w'amaanyi ku gavumenti, otalina wa luganda ku gavumenti, otalina mukwano gwo like ng'ali mu gavumenti. So the only thing is we should all be careful, yeah? Whether you like it or you don't like it, the system has changed. There will not be press freedom in Uganda anymore. In fact, genfunye nti buli muntu kwe bagenda okukyaza ku political shows alina okuba nti ali censored by through PRU organization, I mean office eya Kamanda. And another thing is all political shows, they are going to be reduced or banned from radio and television stations. Nti waliwo omukisa munene nnyo ogw'okuggalawo political shows oba okuzigoba mu TV nesigaddewo. Wakolako history. Bw'osoma the French Revolution, the 1789 French Revolution, the current status ya Uganda. Uganda kuvuta kikulaganira the transition. Ebyo ebiri mu kukyuka. Inside because now CDF is trying now to create his way. Nti tomorrow wanagamba nti waliwo lockdown nga tukkiriza. Oshege, I know so kanateka kofia now. Kachitegeeza is conquering. This is his time to conquer. There is a big transition he's doing. That is why nti walaba ne speaker nti bamulondera ko X by his power. Oshege. But does it make it a state like are we tulimu state, are we organized? Kankugambeko ekintu kiri kimu. You should be prepared for what is coming. We are in military government. We are ruled by military people for now. And those military people, banamajje kati abatufuga basoma kyekisooka, ekirala bamanyi kye baagala. Okitegeera eno direction. In fact, tuli mu Bwakabaka bwe tutamanyi nti tulimu. Buli kabaka ajja n'enfuga ye. Okitegeera we've been under President Museveni for 40 years. Then we are in transition of another leadership. Ono leader addako talina kufaanana ng'abaddeko. Ajja n'enkyukakyuka ye. Kyobola nti kuwamba abantu bw'okiraba ng'okuwamba kati kankuwulire. I'm not insinuating anything, but I'm trying to speak the truth. Either they portray you, naye tewalina gwe bakwata nga talina musango. Lwakuba bwe tebakisobola kuva eri ne bakikugamba nti kino bwe kiti. It is not just a matter of speaking. Waliwo ebijjirako bye bakompayiringa ne balyoka bakulya. Okitegedde? Olaba nga bagamba nti Besigye bamukwata okuva Nairobi. There are some things bye batasobola kulinkinga publicly. Okitegedde? Ne babeerako. Lukwago had to apologize. Then why are they not charged? They are charged. Leko no muddemu kuba ayagala kunjokyesa. Leko no muddemu. These people are charged. Babateka so koleke. Olaba ensonga gy'oyagala kukolera ku eri so sensitive by the way. Oyinza okugireeta nga gw'ogikola for fun but it's so sensitive. Abo abasajja bonna babatutte mu kooti. So ekyokugamba nti tebali charged osobola okimenyawo. Kimenyewo, they are charged. They are charged. So bw'ongamba nti they are not charged. Oba omenya mateeka because bano abantu be bakutte babatwala mu kooti n'emisango gigenda mu maaso. Ekiri nti gwe kyoyagala ye bail eyo. Their freedom. Oba gye bayita kiki? Sina bail. Bagiyita batya? A bail I think. Yes, bond but bail. Kati gwe kankuwulire mwana gwe. Ojje weetegereze abafuzi abali mu kaliba bwetyo niyo bazibakolamu ebintu bye. You may think of French Revolution. Here it's not working like that. Because there are some neighbors. Like you relate to the situation there. Because our neighbors in Rwanda are okay with it for now. Our brothers in Burkina Faso,
they are okay with it now. Fe wano Uganda wabaddewo engeri y'okubalaata, engeri y'okukwata ebintu kinnampala because oli abadde afugisa amagezi mangi ng'asobola okuwa a gap of 5 years n'okola ekintu n'akuleka, then after 5 years n'akola ki n'akukima. Ono tali mukuwa 5 years bw'akulira nti wakoze kino akukimirawo. Kyova olaba buli muntu yenna ali mu fear, and eno fear egenda tuyingiramu. Ekisinga okuluma nganze Munnayuganda, nze saidi yange nga munnamawulire kwe kuba nti tetuweerebbwa beetu ku balancinga side of reporting, because kati balinga abaagala otugamba nti tugenda ku reportingira bo, tulina reportingira abo be baagala. Nga munnamawulire omulimu ogulabawo mu future ogenda kukola selective reporting. Uganda nyanja, olina okukola selective reporting. Uganda nyanja, you choose. abalimu tulingegene walimu abavubi. Nze ntya okunvuba okitegedde. Ekirala nalabye posti ya Crystal Panda nagamba wanza okuba waliwo wa media personality abasanyufu. No, tetuli basanyufu because tutya competition, because kiriwo ekyo kiza okubeera wa wange batwala Lukwago gundi najja nakola statement Jeke Kazola ngalaga nti tebimukwatako kati batutesengaawe ali abamunoonya, and he's also well, let me tell you one thing. Bino byemuleeta bakiyita kiiso kya mboze okitegeera nti like we have failed to concentrate on the real issue. We are concentrating on the minors. We are concentrating on petty things. We are reducing the situation into a large conversation. Instead, yes, we are reducing the olaba kigenda maaso mu Uganda. Abantu bali mu kizanyiramu, abantu bali mu kola bye bakola. Ne tulina okuacceptinga nti we are attacked, and being attacked tulina okufuna solution eriwa. You either keep quiet oba gogenda kucheyo, because nkubuulira gwe muganda wange abuuza gwe ebibuzo by'ebitobooza tosobola cooperating kumala weeks mu Uganda for now ng'obuuza ebyoli mu kubuuza, are they judged? Why are they not taking this? Because bajja kubuuza, are they judged? Yeah? Do you have evidence that those people are not charged when they are being brought in court? We live once. You live once. So what are you trying to insinuate? We live once. They should come for you. We are not permanent. Nanti nkubuuza, they should come for you. Yeah? Totally biduduma. So nze my opinion kubachali banga abandala. Tokatema. Especially abali mu bantu, abali mu buntu. Nti tulina okukkiriza embeera yakyuse. Embeera mu kukyuka, you have to be prepared like him. Bobanga you're going to be a hard guy like him, because that's a biduduma. But if you have a family, if you have kids, breadwinner, you need to protect those kids, because bwonafuna obuzibu bunaba busirusiru bwo ng'abaana basafaringa because of your stupidity. Gojja kulowooza mbu ogenda kubeera hard guy. The people you're trying to fight for are making millions of money, because politics is a business, a real fucking business. So BSJ is making money? No. BSJ sacrificed his life. He is a real activist. If he sacrificed him, so you are trying to do the same. No, if he sacrificed. Do you want to compare yourself with BSJ? No, let me ask. Why are sacrificing? Omanyi omwana wa BSJ gyali? Waliwo. Obeera naye aliwa. Omwana wa BSJ ali mu America, Anselm. Omanyi mukyala wa BSJ omulimu gwakola? Mu UN akola mulimu ki? Okitegedde? Abantu abali mu kulwana politics balwana olw'okuba balina kikweba. They are fighting for their things. BSJ kuyogerako yali omu ku bantu 27 oba abagettako 27 abagenda mu nsiko okulwana. So alina position ku kyalwanira, amanyi kyalwanira. Some of us are going to struggle nga tetumanyi lwaki tuli mu struggle. Okitegedde? Tuli mu kulwanira ekintu kye tutamanyi, because twagala nnyo okugezaako okuba nti following is not bad, but you should have a reason and a cause. Okitegedde? Gwe ngamba togenda mu kintu nga tokitegedde. Gwe obanga oli satisfied ng'ogamba nti my reasons
zimala okulwanirira eggwanga lyange, you go. If you're kind like Jim Zo, I love my nation. I'm a patriotic. I'm a nationalistic. But it's still, ni muntu ono agamba nti kino wekiba sikugamba munfiira ki. Olina okulaba measures is supporting, not you. Don't be selfish because you want to make it in history, but your kids are suffering. Oshegedde tewefuula mbugoli sadaka ya gwanga ng'abaana bogenda kubaleka balya kasasiro nga nabo babe mukuguni kutotuuse. Njagala omuntu agenda kuvaayo okulwanirira kintu kyalwanirira kyonna kyonna ng'alina ne pulaani ye ne bwagenda okiggusa. Oshegedde abaana bangi abali mu makomera, they are now regretting because bayingira system gye batamanyi. They are being used. Yes, people are not being used, but bayingira. Soko lindeko Roni tumuboa. Roni ali awali bohadi Roni. Soko lindeko sima wera likida maule. Kwa ngala musajja achira likida. Ngalachi. Simu manyi. Ngalwati. Je muri sibi manyi. Oshitegera. Otegera abantu chimugamba. No, just talk it up. Olaba Roni. Because kati webagalirawo NTV. We all need change. Bagenda jigulawo just omusajja agabala gantu asobola okukola buli kyasobola. Omusajja agambye in his own words they will never open anymore. It is done. And the official statement je bagambye abananyini company Nation Media Group bagambye wano bagaddewo but they will be operating on social media. So nekikulaga ki nti olwaleero si media zokka eziri mu gundi naye ne wano wetutudde olaba bw'okola ekintu kyonna bo kye balabanga ekyekisiru they will come for you. Bali ab'enjawulo bayinza okubaako ne bavaayo but for us oba for someone atandika obutandisi they will disappear because eno government eriko kati nze nali njogera naye ku luli nti ejja tewali kuteesa kye batayagala baba tebakyagala and you should follow what they want. Kyebagezaako okugamba bw'ona agenda mu maaso n'okukola resistance they will come for you by force. Omukyala William Matembe nalabye omusajja mukulu amanyikiddwa ng'Odongoto ng'akaaba amaziga. Odongoto are one of the people I grew up looking up to. Odongoto, Mama Miriam Matembe, Cecily Ogwalo, Madam Salam Musumba, Dr. Kiza Besigye and all that. Naye Nenelukwago. Olaba nabadde ndaba one of the television stations nendaba Mathias Mpuuga ng'akakkanye. But these are brilliant people. Bamanyi okugira ebyobufuzi ebisigaddewo nga bakakkanye because bakirabye within 1 month and anything can be determined. Ani yali amanyi nti Besigye asobola okubeera mu kkomera okumala emyaka 2. Who are you to resist ng'omukulu ayogedde nga Besigye amaze mu myaka egyo? Besigye Muhoz qualifies to call Besigye uncle. But even WBS bagigala by the way. Bagitunda yagwa bugwe bagigala. Anti bali baba banje tebagitwala. Bwe bagamba. So wali next media. Yes. So omukulu agamba gundi tegenda kudda NTV. Yagambe no. Ujja kudda. Bagenda kudda mu mateeka. Bayina buzibu ki? Ati amateeka. NTV ina buzibu. Amateeka. Kyekigizawo forever. Omanyi lwaki? Omanyi kye twagala okutunuulira. Nti amateeka kugamba gagenda kuddamu. Gano si bya nti bagenda kukozesa international law. Atuvuga ayagala tufugira mu mbeera bweti. In fact, the new leader is not a politician. Supreme leader. Oshegedde nga boolaba decisions ezikolebwa Iran nga booleba Vandal Putin olaba Putin ekiri Russia. It is the same thing happening in Uganda, and like it or not, the only way to survive is obeying their law. Is to keep quiet. Obeying their law, not even keeping quiet. Kubate chimala oyizo keeping quiet n'ogenda n'okozesa omukutu n'owandiika. Oshegedde you're not quiet. Anyway, I feel sorry for my people, especially about Bakaro, MTV bachali bange. Bajoeria. I feel so bad for that, but I feel Ba Brian. nyina okukkiriza nti buli kimu kiggwa. I believe that mujja kudda ku mpewo. I believe that the job is still there. Naffe tubadde tusaba Ronnie. Pulira ennaku ku mutima, but my people, my friends, my good friends there, I believe that nti mujja kukomawo nga Mukama ye mubezi waffe because obulamu bwe butyo.
omusajja ayagala kukkiriza abalage nti ekituufu amaanyi alina nga bwe yasooka postinga nti asobola kukikola abalazeeko nti asobola kukikola era nzikiriza mujja kutuula ku mmeeza bijja kuggwa nze nyina okukkiriza nti entiva edda era ejja kukomawo. Omanye bwe yagambye ejjo mwena abaagala Lukwago baatugambye twegayirire if the king of Uganda accepts namuterawo namweyimira n'agamba nti mutabanyi wange ta mutabanyi we omulala ajja kikola naye bw'aba si king tagenda kumuta. Yes babadde bagezaako nabistopinga kuba yabadde akkiriza omukono n'amaani n'agamba nti no mukyamwetagawo oba Lukwago afa afe naye he has to serve the purpose. Then we shall ask them which purpose. Leadership is always changing. Kamanda now is the chairman of the other office. And Frank Gashumba. Rodi tumubowa tuve wano kubanga tujja kuyingira iyo ofisi tujja kumali. Sibula abantu. Tuve wano. Rodi just yemu kunja muchankalanyiza kyo Rodi alinganze. Gwe gadi gayi gwe tulina ku pano wano yekka. Nze ntya ebintu ebyo. Namwe olinganze. Nze ndi mutitiizi. Nakugamba nsi ntya. I have enough words to use. There is what you call when fishing. There is freedom. You know what you call fishing? But you know, yes. Fishing. You know why I'm speaking like this? Because bajja kunchima. Naye nga ne bangamba nti mpaamu dakiika 5. Kati kwe kyoba omanya omusajja akasuka katimba kamu n'akimajje muzo atukutte emmamba gye muzo tugirina mu dawuni jeno njagala okubuulira mu bantu b'okwata walindese emmamba obwana ndina buto nina obwana bubiri sina na ssente nze